wabula bannange ababbi si bangu. Life gye tutambuliramu yakwegendereza. Akatambi ka CCTV kakutte abatemu. Babadde basazeeko munnange ate ow'emmotoka wano wabadde akomawo ewaka. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako ate nga ye Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne muganda we Pallaso beeguddeko ate nga ne Uncle Shumi nabyo ngenda kubeera nga mbikulagakoko maaso awo ne Pallaso. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi. Wabula nno ntandise n'akatambi nno aka CCTV. Muganda wange ababbi si bangu. Mu bifo bye tutambuliramu naddala nga actually nga tewali nnyo bantu nga tukomyewo ewaka tulina okwegendereza. Akatambi kano kakutte abatemu bano babadde basazeeko ow'emmotoka nga boogezaako okulaba kansoke nkakuzannyiremuko. Obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo wabula Mukama Katonda n'amuyamba n'asimattuka era nga bw'olabye munnange ate mu katambi n'avuga emmotoka speed n'agiggyawo n'agenda. Nabo ababbi nabo ne bagenda, ndowooza osobodde munnange ate okubalaba mu katambi awo aka CCTV. Wabula nga nkwongeddeyoko Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne Pallaso. Muganda wange kasita beegwako kabula asala. Pallaso abadde wano mu kuzina buddansi bwe. Bannange Pallaso ayagala buddansi buno. Kaakati nga ne Chameleone naye yakikuttemu dda wali mu microphone nga bw'ogezaako okulaba. Ate nga ku side y'emu Uncle Shumi kw'ossa ate ne Pallaso beeguddeko. Inno Pallaso by the way yakavaayoko okuyirizinga oluyimba n'omukunja munnange ate atasera oluyimba olwo era nga byempuliddekoko wali kigambibwa nti baluyimbidde Bobi Wine mu mbeera munnange ate gy'alimu akaseera kano. So nja kubeera nga actually nga nkubuulira munnange ate ebinaasingawo naye nga Pallaso ye abadde yeeguddekoko ne Uncle Shumi nga bw'ogezaako okulaba munnange ate mu katambi ako. Akatambi kabadde kakutte munnange ate etabbu ku mikutu egy'enjawulo ye Pallaso kw'ossa ate ne Uncle Shumi. Wabula ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi. Ebisigadde byonna gwe just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze.